Olwaleero nnina ennyiike naye nga njagala obubaka buno bubuntuusize ku mukulu Tayebwa Anita Amongi. Omukyala ow'ekiruwula sijja mwogerako kubanga Kiruwula Kiruwula disitulikiti ebaddewo nga terondangako. Museveni gye yeeteeka nti gy'ava. Abantu baayo ebbanga lyonna babaddengawo nga bagamba nti baalonda dda. Era omuntu agenda okugenda nga bamugamba ggwe ddayo walonze dda. Mukulu Tayebwa nja okutandika naye kantandike ne Anita Amongi. Anita Amongi munnange twali tulabye abanene emirembe engalo. Waliwo abantu ababadde ab'amaanyi mu nsi muno naye tebakyaliwo. Bayitira baaliwo Saddam Hussein, Omar Bashir n'abalala bangi ababaddewo ab'amaanyi, naye abantu abo nno mwana wattu tebakyaliwo. Olwaleero olina ebintu bye wakoze e Bukedia gy'ova, naye ekibuuzo kino kijjawo Anita Amongi. Singa embeera eno ekyuka, osuubira ogenda kudda wa? Singa embeera eno ekyuka, Anita Amongi oyinza okuba nga okyali muto, emyaka oba 4 oba 38, naye kankujjukizeeko ku mulembe gw'Obote ebyaliwo, abantu abaakozesebwanga. Waliwo ekiseera we kyatuukira ng'omukulu oyo gw'otembeeta, ng'okulaba omuntu ayambadde tishaati ya UPC battanga mutte, kuba n'ab'emiruka bonna baabatta, abaana baabwe ne babatta, ne bafuna obuzibu obunene. Naye nga byonna byakolebwanga oyo akuwadde amaanyi akuwanise. Gwe bw'obeera n'abaana aba First Son, abo basologeeti, n'olowooza nti oli w'amaanyi, naye toli w'amaanyi. Ebintu bino bikyuka. Mukyala Anita Amongi nkubuulira, effujjo lyonna olikola nti essaawa zino olina emmundu ezikkulembera, ezigoberera, ezikola ki, naye waliwo akaseera emmundu weegenda okuba nga terina weekuyambira. Mwana wattu Anita Amongi kankugamba ekigambo kino nti bw'ofunanga ssente tewejjanga ku bantu, kuba ssente ziggwaawo naye ate abantu basigalawo. Manyi message eno ojja gifuna. Anita Amongi simanyi nti ku gainizi z'abano abasajja ze bagamba okukuuma naawe mwoli. Kibi nnyo ejjanzi teribuuka naazige. Emirembe egyo gyali mizibu nnyo, naye singa ku byamu akafaananyi olinayo obwana bwo, ensi eno singa ekyuka obubi, Anita Amongi olowooza amazzi onooganywawa? Olwaleero omuntu gw'oliko yajja eyo ewammwe, abantu n'abattira mu trayini, era naawe wavaayo n'okikompulayiningako. Abantu abajjira mu trayini, ebyo byonna essaawa eno obyerabidde. Ate baganda bo bannyoko b'owamba era n'otulugunya kubanga oyagala obuyinza. Obuyinza nno munnange bukoma. Tayebwa naawe era ofaananako oyo.
ekitta bantu ekibadde ewammwe eyo kyonna abadde akikola ye muntu olwaleero gwe mulwana gwe mulowooza nti ye munnammwe ennyo. Bo babala okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe naye ng'ebiruubirirwa bye baagala okutuukiriza mmwe temuliimu, kubanga muli papeti. Mulina kubeera baddu baabwe. Mwe abatategeera abatasobola kwejja mu buddu obwo bwe babateekamu mwabaaki? Katudde ku Mr. Byabakama. Mr. Byabakama ebikolebwa mu ggwanga obiraba. Omuntu 221 yalonda nga munnansi era nga wa kitundu ekyo. Olwaleero kyavuddeyo nti omuntu oyo si wa mu kitundu ekyo era si mwazaalibwa. Ne constitution y'eggwanga egamba etya? Omuntu akkirizibwa okwesimbawo wonna kasita abanga Munnayuganda. Akkirizibwa okwesimbawo wonna kasita abanga Munnayuganda. Abaana abo be mwajjeemu ne mugamba nti si beebukeediya, si Bannayuganda. Naye nga bonna be mwajjeemu ebukeediya bonna baalonda 221. Temulaba nti bye mukola byongera kuswaza ggwanga lino? Simanyi ndowooza zammwe bantu mmwe. Byabakama emivuyo gye wakola ebiseera biri nga tonnatuuka ku kifo ekyo ng'oli State Attorney gyali mingi. Abaana b'abantu be wasindika ku bulabba bwali bungi nga n'obujulizi tobulina. Abantu ne basibwa emyaka 25, emyaka emeka paka mukama wo lwe yalowooza nti abantu abo babaleke, abantu abo ne bafuna ebisonyiwo. Naye ng'abantu battidde obulamu bwabwe ne future zaabwe. Abaafa baafa, Katonda be yabikkako akasubi ng'entuuko yaabwe tennaba. Abo baasobola okusimattuka okufa. Naye nga byonna byakolebwa ggwe Byabakama. Olwaleero gy'emivuyo gye gimu gy'olimu mu Electoral Commission. Kubanga ye Museveni yakwesiga nti osobola okukola ebintu ng'ebyo. Naye olwaleero akabaate kagenda kugwa. Ng'ate kagwiridde kummwe abantu ab'olubatu. Bwe muba nga muli Bannayuganda ng'era ensi eno mugyagala era nga mugirumirirwa, effujjo mwandirabye we likoma. Ekimala kimala. Mukama wammwe avuddeyo agambye nti ebyobufuzi bikalubye. Mwe sijja batwalirako budde. Kanzire ku baganda bange, batabani bange abasirikale, ne baganda bange abali mu magye, bwe twenkanya emyaka. Mulowooza ekigenda mu maaso kiri kitya? Natunuulidde patrem ng'egoberera candidate y'omu n'atomera emmotoka ze mu maaso. Basirikale mmwe abasinga emyaka giri temwagimanya byagirimu kubanga mwenna muli bato. Naye munaagenda okuzuula nti mukozesebwa nga kikeerezi. So nze mbadde nsuubira mwandibadde mwekomako. Nammwe abasirikale, nammwe muprotectinga gainizi. Ze gainizi ze mukuuma zibayamba ki? Zibayamba ki? Ng'olwaleero gwe omusirikale ali mu yunifoomu we bakusuula mu ddwaliro e Mulago tolina agenda kujjanjaba n'obujjanjabi teri. Kubanga bali bakwagala oli mulamu. Endogoyi bagyagala nnamu. Bw'emala okuggwaamu amaanyi eba tekyalina mugaso.
mwenna abasirikale abakozesebwa mukimanye nti Museveni abaagala muli balamu. Singa Katonda akulwaza essaawa eno n'olwala ne bakusuula mu ddwaliro gwe aba takyakumanyi. Mu magye babagamba nti ani yakutuma mu magye nti byali bizibu bya maamawo ne taatawo abataakuteekerateekera. Olw'emirimu olw'okuba tegiriiwo nekikuyingiza amagye. Iyo muyimbo ya jeshi. Nani akutumia kwa jeshi? Shida ya mama yako na dada yako. Olwo oluyimba muluyimba nnyo. Ani yakutuma mu magye? Tibyali bizibu bya maamawo ne taatawo abataakuteekerateekera. Museveni awo wabaagala. Kubanga emirimu tegiriiwo musomye, emirimu tewali, solution eriwo kuyingira magye, n'amagye g'oyingidde agenda kumanipulatinga akozesa byayagala. Obusente bwakuwa butono. Wabula kufiidingemu byayagala osobole okukuuma ebyobugagga bye. Naye nga gwe tolina kyofunyeeko, n'ofa n'akuziika ng'embwa. N'atakuzza mu famire yo. Ebyo byonna mwandibadde mubitunuulira. Effujjo lye mukola ku bannayuganda. Ekinnuma nti mwenna muli baana bato naye abantu be mutembeeta myaka mikulu. Future yammwe ekyasobola okugenda mu maaso. Ne bano be mutembeeta tebakyaweza myaka giwera 20 mu nsi. Tekuliiko akyaweza myaka giwera 10 mu nsi. Abo abantu bemutwala nga tebakyaweza myaka 20 mu nsi. Omuntu bw'atuuka myaka 89 aba asemberedde entaana ye. Ng'oli myaka 35, myaka 25. Omuntu yenna buli lwatuuka myaka gy'embwa aba n'atandise okwawula. Bw'ayingira emyaka gy'enkima, emyaka gy'enkima giba gya kwonoona. Kasita ayingira emyaka 7. Abazungu baali bagezi nti omuntu bw'aweza emyaka 65 bamulaba nga takyalina mulamwa nga bamuwummuza. Era gwe omukozesa at your own risk okozesa omuntu oyo. Nemwe abavubuka abato mmwe bwe bakozesa okukola ebikolobero, mmwe bwe bagenda okukozesa okutemaatema bannansi n'ebijambiya. Kuba bigenda kutandika naye nga beeyambisa mmwe. Future yammwe ekyagenda mu maaso naye bano abantu emyaka giweddeyo. Fe bw'oyingira emyaka egyo oba ogenze oba olindirira kimu Katonda w'anaakuggyirawo, oba tokyalina kyeweeguya, oba tokyalina kyakufiirwa. Nemmwe ebyokufiirwa mukyalina bingi. Mwandyekubye mu maaso ne mwekubaakubamu ne mwetunuulira ne mwerowoozaako ne mulaba ekyokusalawo ne mukola ekintu ekituufu. You guys, you can do right things. I know. You can do what you have to do. Bw'obanga oyambadde yunifoomu y'amagye ng'oli eriko fulaaga y'eggwanga, olina omulimu munene gw'osobola okukolera eggwanga lino. Ate ng'osobola okuva mu magye n'okola emirimu gye emirala. Naye lwaki tabata? Kuba amanyi nti mmwe mukolera by'ayagala. N'avaawo nze kinnuma nga Museveni yavaayo n'agamba ye talina amuyambyeko, n'agamba ye si servant wa muntu yenna. Naye olwaleero ate mmwe muyambako ku protectinga gain ze. Naye bw'avaawo n'abagamba nze siina nyambyeko. Dynasty ye ayagala alabe nti etuukirira. People of Bukedia, please don't vote anyone. Nandibasabye temuvotinga
Anita Among baliiti kyemanyi okulonda tekujja kubeererawo ddala mu Bukedia ne Watayibwa kyemanyi tebagenda kuteekayo kulonda ate banaateekayo lwaki kubanga bali balina sse aboogera kyemanyi Kiruhura yo tebalonda Eva tebalondangako omuntu agenda okuvaayo okutwala nti agenda alonde bamugaa gwe walonze dda ng'atambula ngaddayo eyo si kyakwewuunya nnyo. Mwagala ensi yammwe obanga mugyagala. Guys, you have to be patriotic to your country. Abantu ffenna twandisoose ne twagala ensi yaffe nga bwe tweyagala. For God and my country.